ndikwekubira enduulu. Alipa Kasadza bonna nga yamyuka ssentebe w'ekyalo Walumbe ekisangibwa mu ggombolola y'e Bukatube mu disitulikiti y'e Mayuge omwaka oguwedde 2023 tali gwerabira anti lwe yafiirwa muganda we Gonya bwe yamukakkanako n'emutta yaleka abaana abawerera ddala era nga bonna ono yabalabirira. Agamba nti yaddukira mu bavunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko okufuna obuyambi kyokka n'okutuusa kati tewali kyali kikoleddwa. Gwandiira muto wange era yandekera abaana 6 abaana bato era nagezaako okusindika ensonga eyo mu gavumenti aye paka saawa eno ekaali ku nnamba. Ono si ye yekka ne Betty Mutimbo naye tali yerabira olunaku envubu lwe yakakkana ku bba ne Musikambula okumubuliza mazzi. Kisolo kyayida kyamugema nze nali ku bukalu nga amukuumirire najja okuwulira munange akuba enduulu eyakuba enduulu n'amubuuza ki yakaba mukazi wange ogusolo gungemye gwamutwala. Ebitundu ebyasigalawo ku ye byazuulibwa oluvannyuma ne biziikibwa ewaabwe. Abantu basimbuka n'eyingini okujja okunoonya kisolo ngo kyamukweka twanoonya otiina kuyisa tunamba taboneka yaboneka twamutwala ewaibwe ekamuli eyo twamusiika tuzika mukono yindi ozika mutwe sigade mutwe ayo muri onona ate Gonya ayenda nyo byenda. N'abantu abalala bawangalira mu bitundu ebiriraanye nabo bakabalwa Gonya na nvubu ebibamazeeko obwekyusizo. Ono mukyayi Moses yali ava ku maadi nga bavu akola kati mu kugema eryato ni mwine basike kyamugema mulundi mulala kyamusula ku maadi eri yakuba mu omulanga mulundi mulala kyaje kyamukunika munda wale wekisula kwa musika twamuleta nga kimulire ku paati eneti kyamulyaku wano mu kifuba kyali ebyo munda byonna byonna. Kuva 2021 paka saawa eno abantu bawera abantu 17 Gonya alidde bantu bano. Ekyalo kyange kyafuna mulino obukosevu kuliibwa kwa Gonya ngeri kulyaki abantu bange abatuuze b'ekyalo. Olw'okuba ekitundu kino kiri ku lubalama lwa nnyanja bagamba nti waliwo engeri ensolo zino gye zigumba ku lukalu ne zigumiika abantu. Ku ggombolola eno tulina peninsula eno peninsula ya wild animals ali awo aye kati yalinda kulinda gwe paka lazima agema gwe papa natwala gwe nga obona na bikida paka ku mwalo wano we basena amaadi abantu aye kida saawa 2 ed'obwire kiba wano ku maato wano. Mbwa b'ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko Uganda Wildlife Authority baali babayambyeko ne bazimbira olukomera ne bafuna obuweerero kyokka amazzi bwe geeyongera ne gamenya olukomera luno. Baayida batuzimbira wano kageeti akana kasengenge aye amaadi gaali mangi gadde gakoba kageegi kona kale kanafu geegi yakola kiyaja n'amaadi. Mbu bandibadde beetegula ekifo kino naye ate ku mazzi kuno kwe bakakkalabiza emirimu gyabwe okusobola okubeezaawo obulamu. Ne bizinesi yaffe yetoolamu akasente bwe tujja okuvuba bwe toola akasente ke tusobola okusomekeza abaana n'okwebeesawo mu maka. Kati bano baagala gavumenti ebayambe. Tubadde tusaba nti gavumenti singa kompasitinga abantu bano bafune obuyambi basomese abaana waabwe. Buli kisoboka tusobola ofuna kukuwire kasengenge ke basobola otuteera ku maadi awo tumaana akasobola okutuyamba. Bano batiisatiisizza okugula ku nvubu ne Gonya ono olutalo baziyige bazitte. Obusungu bwe tulina bwonga abataka nguli tufunako ku kyansi twagema ekisolo ekyo ndidi nti tusobola okukiyita n'endita gavumenti yesobola okwebuuza ati bano nga balina obusungu bungi. Obulamu bw'abatuuze bano buli lukya bweyongera kuteekebwa mu matigga era nga bangi boolekedde okwongera okufiirwa obulamu bwabwe singa gavumenti tesitukiramu.